Weebale nnyo kwekumira ku Luganda Radio Podcast. Bannange nsiima nnyo n'obubaka bwe mumpeereza okunzizaamu amaanyi n'okuntegeeza nti nno akatabo kano kabanyumira. Mbusiima mbulaba musigale nga muweereza obubaka obwo. Ebigambo ebimu ebikalubo bye munsindikira ne mumbuuza bye mutategedde musigale nga mubimbuuza, nja kuba nsobola mu mbeera yonna gye mba nsobodde okusobola okubawulira amakulu g'ebigambo ebyo. Muwandiise ebimu byakozesa mu katabo kano Zinunula Omunaku. Kakati katuyingire ekitundu ate eki-12, emboozi etereere. Zinunula Omunaku, omutwe oba essuula eye-12. Mbulira mu kibira ne Nnwana ne Sota. Ekyeya bwe kyabanga kiri kumpi okwewerekera, abakazi n'abawala nga babeera mu keetereekerero ka kutyaba nku, nga beetegekera ebiro by'enkuba. Emituba gyonna mu nsuku nga bagijjuza ensekese z'enku. Era lwali lumu ng'ekyeya kino mwe nasooka okusemberera mirembe kiri kumpi okuggwaako. Abawala ne bansaba mbawerekere mu kibira ewala batyabe enku, kubanga awo okumpi zaali zikeeye. Nange nga nsitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi, kubanga nali njagala okutemayo ebisiki eby'ekyoto kyaffe, ate nga mikolo yali agenze ne nnyinimu mu kwabya olumbe. Tetwalwa nga twessa mu kibira ng'abawala batyaba nku, nga nze bwe mbalinnyira ezaali waggulu ne nzisuula nga bwe bakuŋŋaanya. Enku bwe zaawera ne ŋŋamba mmeeya nti kammale okwenogera ku mboosera z'amatungulu nzije tugende, nga neesolossa mu kibira. Era bwe namala okunoga amatungulu, ekkubo eryandeese ate lyambula. Kajja okuntanda njogere nti Yesu siibule, ate nga mu kibira omwo temwogererwa nti siibule, nga bw'okyogera obulira ddala. Nange kyennava mbulira ddala. Mmeeya ne banne bwe baalaba sidda, ate nga n'obudde bwemalayo, nga bakolongola nsekese nga bejjawo. Nze nalaba mbuze ne nkoowoola ku bannange, naye nga amaloboozi ganziramu okuva ku njuyi zonna nti wuuwu, jangu tugende. Bwe nagendanga ku ludda gye mpulidde eddoboozi nga lyo ligenda lyeyongera eyo ewala. Akaseera katono ate nagendanga okuwulira nga limpita mabega. Bwe ntyo ne mpapira mu kibira omwo okutuusa obudde bwe bwakunira. Nalaba sirina gano akwatanga mu mannyo, nga ndaba tiddene, nga mpalampa, nga mpagama omwo obudde kejenge. Obudde olwali okunyiimuulamu buti, nga nzika kunoonya luwenda lwandeese, nga nno ndulabako, nga ntolontoka mu kibira, nga ng'omera omwo okukamala. Obudde nga butuuse mu ggwango, ne ntuulako mu kisiikirize ky'etti mpummuleko. Kazzi ne Sota we lisiza ekikkoowe. Mba ngalamidde mu bikoola, nga balireese lijja buteesagga livunkana nga buli kwakwaya. Bwe lyasembera nga nange olwo ntudde, ne likangalalamu, mpozi linneetegereza.
awo we nali wujjira ekisigo kolyo nti olimba. Ebyo byatiisanga badda. Nalaba lijjira ddala konze wano wafiira muloge nga nsituka kuyotta. Kolyo omala kunnyomola n'odduka nga linsimbako. Bwe ntunula emabega nga lijja liraaka n'enduma. Nsisinkanye ekibinja ky'ebisolo nabyo bwe byekanga ne bibuna emiwabu, oba byali mu kuteesa oba mu tulo saamanya. Mba ngoberera oluwenda ekisolo ekimu mwe kiraze ne kidda nga kiriko n'obumansuka. Okugenda okwekanga nga kyantomedde dda, kiwunyeemu amavumira kiyose. Nze ndaze gikivudde ngenda okulaba ng'ebigo ebito bibiri birigita wansi w'omuti ne nnyina waabyo nga n'ensajja weeri. Nalaba sijja kufuna geerijja nange ziriko zadde nga nsala ga kuziwakyanya. Nasooka kutambula kisezi nga ntya nti bwe njikuba enkoona n'embuukira. Nayisa emiti nga giigyo n'enkyuka n'enfukumuka emisinde gye wali olabye. Singa nange nakisanga mu luwenda luno nze nandikitomedde. Sessota eyali ammezeeko saamanya bwe yakoma na gye yalaga. Ekyo nno kye kibadde ekitundu kyaffe ekyaleero mu katabo Zinunula Omunaku wano ku Uganda Radio Podcast. Olwaleero ate Zinunula eyagenze mu nku ate n'abulirayo ate n'abulira mu Kibira. Naye omusajja ono kwega muvubuka ono ebizibu bye tebiggwayo, naye omuwandiisi ayagadde ate atuzzeeyo atulage embeera era n'ebiseera ebyo bwe byatambulamu. Amatungulu simanyi kumwe bameka abamanyi oba abaali balidde ku matungulu. Ffe twagalya nnyo amatungulu gakuliranga eyo mu bibira wansi mu nsiko wansi okumpi n'entobazi. So ffe twatambulanga ne tugenda era nno nga tugenze kunoonya nku emyaka gy'emabega egyo. N'ogenda eyo munda ddala n'oganoga gaabeeranga mamyufu, alyengedde nga liba limyufu, nga bw'olinoga n'olisumulula munda nga mubeeramu ekyokugaayo oba ekyokulya ky'olyamu, ate ekisigadde nga mubeeramu ensigo nga nzirugavu. Amatungulu ago gatuleeteranga ebizibu bingi nnyo nga tugenze okunoonya enku. Era nkyagadde nnyo nti omuwandiisi wano atulazeeko nti era Zinunula amatungulu gamusula mu bizibu. Bw'atyo n'atuuka ekiseera ng'abulidde mu Kibira, ne Sessota gwe yasangayo n'ebigo bye yasangayo. Kale nno mwebale nnyo okuwuliriza era okwekuumira wano ku Uganda Radio Podcast. Tujja kuddamu ate tukwatagane mu kitundu ekiddako mu maaso awo. Mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka waffe awangaale. Mweraba.